Omwagalwa Mukama waffe yeebazibwe era erinnya lye liweebwe ekitiibwa. Kano ke kaseera okweyongera okuyiga kwaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'ebyokuyiga eby'obubaka bw'abamalayika abasatu. Oli n'owooluganda Kayitale John, katusooke tusabe nga tetunnagenda mu maaso. Weebazibwe otenderezebwe Mukama gwe yatonda eggulu n'ensi. Tukwebaza kubanga watuwa ekigambo kyo. Tukwebaza kubanga ekigambo kyo kiramu. Tukwebaza kubanga kikozi era kitukozeemu omulimu munene nnyo. Mukama nkusaba kyeyongero tutereeza. Nze agenda okuyigiriza mu kaseera kano. Noono ampuliriza Mukama tuweere wamu omukisa. Ebigambo byo bikola amakulu mu bulamu bwaffe olw'okututeekateeka. Bw'onaaba okomeza obwakabaka bwo ffenna tusangibwe nga tusaanidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange ampuliriza nyongera okwaniriza era n'okukwagaliza ebirungi ebyereere. Nkusabira Mukama akuwa omukisa. Mukama akujjanjabe bw'obanga oli mulwadde, bw'obanga olinamu obunafu Mukama akwongera amaanyi. Ate nsaba Mukama akwate ku ebyo byonna ebikusoomooza. Kale akukyusiza obulamu naddala ekisingira ddala. Ffenna atuteeketeeke kubanga Yesu ajja. Yesu ajja. Maranatha, Yesu ajja. Omulundi ogwaggwa tubadde tuyiga ebyokuyiga eby'obubaka bwa malayika owokubiri. Obubaka bwa malayika owokubiri twasooka ne tulaba Babuloni kyeki, kubanga twasooka ne tusoma olunyiriri lw'omu kubikkulirwa essula 14 olunyiriri olw'omunaana. 14 olunyiriri olw'omunaana nga wagamba nti ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Twalaba Babuloni kyeki, nti Babuloni kiviira ddala eri mu Babeli. Babuloni kiviira ddala eri ku munaala gw'e Babeli Nimulodi gwe yazimba. Tulaba nti Babuloni kyekyagenda ne kifuuka ekibuga eky'amaanyi ekyamanyika ennyo kabaka Nebukadduneeza bwe yali ng'afuga. Nebukadduneeza yazimba ekibuga kino mu ssuula ey'okuna eya Danyeri. Tulabawo ebigambo ebinene nnyo. Nebukadduneeza ng'agamba nti kino si kye kibuga kyange kye nazimba n'omukono gwange okuweesa erinnya lyange ekitiibwa. So ng'ate n'ekibuga Babeli nakyo kyazimbibwa ng'ekigendererwa kyakyo abantu abo baali baagala kwekolera linnya. N'olwekyo nti Babuloni ekibi kyayo ekikyasinza okuba eky'amaanyi kwe kwagala okwekolera erinnya n'okweggulumiza mu kifo ky'okugulumiza omutonzi Katonda. Babuloni yaweebwa obubaka mu ndagaano enkadde, ate era Babuloni ey'omwoyo naye eweebwa obubaka mu ndagaano empya. Obubaka buno kulabula kwa maanyi nnyo, naye njagala owuliriza ebigambo bino mu kubikkulirwa essula ey'e14 olunyiriri olw'omunaana. Bagamba nti ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde. Lwaki ebigambo bino bijja nga bigamba nti kigudde? Babuloni the Great, ekibuga Babuloni ekinene kigudde. Ebigambo biva eno, bigambo biva eri, bigamba nti kigudde. Ekigambo Babuloni kigudde kigambo kinene nnyo, ate kigambo ky'amaanyi nnyo omwagalwa. Bw'otunula esayidi n'otunula n'esayidi, obubaka buva enjuyi zonna nga bugamba nti Babuloni kigudde. Babuloni ey'omu ndagaano enkadde yaweebwa obubaka. Danyeri ne banne nga bwe baali abana, Mukama Katonda yabasindikayo babuulire enjiri, balabule, era obubaka bwa Danyeri ne baganda be bwakola omulimu munene nnyo ku kabaka Nebukadduneeza. Era Mukama yeebazibwe kubanga Nebukadduneeza yawunzika obulamu bwe abuwaddeyo eri Katonda. Era bakabaka abaamusookera ne bakabaka abaamuddirira tebaakola ekyo kyennyini ekyali kyetaagibwa. N'olwekyo nti ababaka Mukama baatutumira
bwe bamaliriza omulimu gwabwe ne tusigala nga tetukyuse ne tusigala nga tetukyusiddwa obubaka obuddirira buba bubaka bubi nnyo mu kubikulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'18 wagamba bwe wati olunyiriri olw'18 wagamba nti nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabe yalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale n'engoye enjeru olyoke oyambale era ensonyi z'obwerere bwo zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. 19 nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye. Newankubadde ng'ebigambo bino tebyayogerwa ku kkanisa egeraageranyizibwa ne Babuloni, naye buli muntu yenna Mukama amugamba nti nkuweerera amagezi, laba amagezi nkuwagaabuwa, nyiikira weenenye. Babuloni yaweebwa okulabula. Okulabula okwaweebwa Babuloni kwayita mu bannabbi, kwayita mu baddu ba Mukama, Danyeri era ne baganda be bano baali bayita ba Abednego, Sadraka ne Meshaki, bakola omulimu munene nnyo e Babuloni. Era Abayisirayiri Abayudaaya mu ngeri enjawulo bwe baali e Babuloni baalinga ababaka ba Katonda okubuulira Babuloni, so ng'ate era baatwalibwayo nga bawambe olw'obujeemu bwabwe. Eggwanga ly'Abayudaaya lyajeema, Mukama n'alireetera okuwambibwa e Babuloni, naye ate nga muddiyo mulimu abantu ba Katonda abakola omulimu omunene mu Bayudaaya bennyini, ng'ate balina n'ogutwala e Babuloni. Njagala owuliriza ebigambo ebyogerwa wano mu Yeremiya essuula 5 olunyiriri olw'6. Lugamba bwe luti: abantu bange baabanga ndiga. Musonyiweko katono. Yeremiya essuula 5 olunyiriri olw'6. Yeremiya essuula 5 olunyiriri olw'6 lugamba nti mudduke muve mu Babuloni wakati, muwonye buli muntu obulamu bwe, temuzikirizibwa mu butali butuukirivu bwakyo, kubanga bye biro Mukama mwawalanira eggwanga alikisasula empeera. Olw'7 Babuloni kyabanga kikompe kya zaabu mu mukono gwa Mukama ekyatamiiza ensi zonna. Amawanga ganywedde ku mwenge gwakyo, amawanga kyegavudde galaluka. Babuloni kigudde mangu ago era kizikiridde. Mukiwowoganire, muddire eddagala olw'obulumi bwakyo, obanga mpozi kinayinzika okuwonyezebwa. Olunya olw'omwenda luwunzika lulaga nti Babuloni tesobola kwenenya, tesobola kuwona. Lugamba nti twandiwonyeza Babuloni naye tekiwonye. Biki ebiddirira? Ebigambo ebiddako bigamba nti mukireke tudde buli muntu mu nsi yeewaabwe ye, kubanga omusango gwakyo gutuuse mu ggulu era gugulumizibwa okutuuka ne mu bbanga. Yali Babuloni ey'omu ndagaano enkadde. Kigambibwa nti Babuloni oluvannyuma lw'okuweebwa okulabula, Bayibuli eyogera ebigambo ebyayogerwa nnabbi Yeremiya nti mudduke muve mu Babuloni, mudduke ekibuga ekyo mukidduke, kubanga kigudde. Babuloni kigudde, muleme kwegatta nakyo, muleme okukola ebibi bye kikola. Obubaka bwa malayika owookubiri bweyongera okunnyonnyola nti Babuloni kibi kyereere. Olunya olw'7 lugambye nti Babuloni kyabanga kikompe ekya zaabu mu mukono gwa Mukama ekyatamiiza ensi zonna. Ensi zonna zaatamiira omwenge gwe Babuloni. Ate nti sikukomaawo kwokka wabula nti amawanga kyegavudde gagwa eddalu. Amawanga galaluse olw'omwenge gwe Babuloni. Babuloni ey'omu ndagaano enkadde yatwala obuyinza mu by'obufuzi, kubanga yali empire ng'efuga amawanga gonna. Era Nebukadduneeza akakasa nti yali afuga ensi 27. Mu nsi 27 ezaali zifugibwa ezaali amatwale ga Babuloni, bonna bakabaka, abakungu, bonna abatwala ebitundu by'obwakabaka
baatamiira n'okugwa eddalu ne bagwa eddalu. Oluganda mpuliriza mukwano gwange nti Babuloni ey'omu ngeri erabika ey'omu ndagaano enkadde yanywesa amawanga ku kikompe ky'omwenge gwayo gonna, amawanga ne galaluka. Biki amawanga bye ganywanga? Ekisookera ddala ekisinga obukulu, Babuloni yali eyina obusamize obw'ekika ekyawaggulu. Abantu bonna abaali wakati mu matwale ga Babuloni bafugibwanga busamize, era n'Abayudaaya bwe baamala okuwambibwa nga batuuse Babuloni, abamu ku abo abaalondebwamu batwalibwe ewa kabaka okuyigirizibwa amagezi n'olulimi lw'e Babuloni, baggyibwako amannya gaabwe ne batuumibwa amannya g'abakatonda gamba nga Abednego. Amannya ngaago gaali mannya ga kulaga nti bakatonda b'e Babuloni bawangudde Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda wa Isirayiri. Omwenge ogukyasingidde ddala e Babuloni gwe banywesa amawanga zaali njigiriza enkyamu ez'obusamize. Naye ekyennaku olunyiri olw'omusanvu lutugambye nti Babuloni kyabanga kikompe kya zaabu mu mukono gwa Mukama ekyatamiza ensi zonna. Amawanga ganywedde, amawanga gakoze eki? N'olwaleero amawanga ganywedde ku mwenge gw'e Babuloni. Ate olunyiri olw'omunaana lulaga ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe, nga Katonda agamba nti Babuloni kigudde mangu ago era kizikiridde, mukiwowoganire mudire eddagala olw'obulumi bwakyo, obanga mpozi kinaayinzika okuwonyezebwa. Naye abooluganda eddagala lino lyali njiri, bwali bubaka, gaali mawulire malungi agali galina okuva mu kisa kya Katonda nga gajja eri Babuloni, eri bakabaka, eri abatwala amatwale, abakungu, abagagga n'abaavu, abaasoma n'abataasoma, tibagende mu maaso ga Mukama Katonda beenenye nga Nebukadduneeza bwe yakola, nagulumiza Katonda wa Danieli, nagulumiza Katonda wa Mesaki, nagulumiza Katonda wa Abednego, ng'agamba nti oyo yekka ye Katonda, yekka y'ayinza byonna. Babuloni eddagala eryanogebwa tebaalinywa. Olunyiri olw'omwenda lugambye nti twandiyinzizza, mu Bayibuli ez'ennimi endala bakozesa ekigambo nti twayagala okuwonya Babuloni naye tekyayinzika. Wano mu Luganda bannyonnyola bagamba nti twandiyinzizza Babuloni naye tekiwonye. Twayagala okuwonya Babuloni naye tekyasoboka, naye tekyayinzika, kubanga eddagala lye twanogera Babuloni baagaana okulinywa. Kiki ekiddako? Nti mukireke. Ebigambo bino mukireke byagala okufaanagana n'ebigambo ebiri mu ssuula ey'okusatu eyakubikkulirwa nti ndikisesema, ndikusesema. Mukireke, buli muntu yenna adde ewaabwe kubanga mwayagala okukiwonya naye ne kitayinzika. Oluganda omwagalwa mpuliriza mu kaseera kano, njagala okutegeeza nti nga Babuloni mu ndagaano enkadde bwe yagezaako okulwanyisa Katonda n'abaddu be, naye enkomerero n'eteekebwawo, Babuloni n'eweebwa obubaka nti egenda kusigala nga matongo, egenda kuvaawo. Kyannaku ate kiruma, obwakabaka buno bwatuukirirwako obunnabbi buno. Bw'osoma mu Danieli essuula ey'okutaano, sigenda kusomayo bigambo bingi, nti kabaka Berusazza bwe yali nga yatumiza abakungu, abakazi be, abatwala amatwale ag'enjawulo n'abafumbira embaga, baali awo nga balya, naye nga tamanyi nti ekiseera kya Babuloni ekyaweebwayo kimaze okutuuka ku kkomo. Enkomerero y'ekibuga Babuloni yali ekoze eki? Yali etuuse. Yagamba abazaana be nti mujje mundeetere ebikopo kitange bye yajja e Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda w'Abayisirayiri, ng'abawamba, ng'akiwamba, ng'akimenyaamenya, mubireete tubinywese, tubinywese omwenge. Baali bakyanywa ebikopo nga babitadde mu maaso gaabwe, nga bakyanywa bakyalegako. Yagenda okulaba
omukono nga guwandiika ku kisenge ebigambo ebitasobola kumanyika mangu. Bano abayitibwa abagezigezi b'e Babuloni, abafumu, abalaguzi, ab'engeri ez'enjawulo, ba magicians, babayita ne babagamba ebigambo ebiri ku kisenge kino. Kabaka agambye anaasobola obisoma n'okubinnyonnyola agenda kuweebwa empeera, naye bonna byabalema. Naye nga kabaka tamanyi nti ekiseera kye kituuse. Essula ey'okutaano eya Danyeri eraga nti bayita Danyeri gwe baali baakazaako erinnya Berutesaza. Eryo nalyo lyali linnya lya katonda omu ku bakatonda b'e Babuloni, ekikakasa nti Danyeri muwambe mu mikono gy'abakatonda abatali katonda omutuufu. Danyeri bwe yajja yagamba kabaka nti ebigambo ebiwandiikiddwa kuno bye bino ti mene tekeri ufarsin, era amakulu gaabyo gali nti opimiddwa mu kipimo naye osangiddwa nga towera, osangiddwa nga totuukiridde, n'olwekyo obwakabaka bwo bukuggiddwako, obwakabaka bwo buweereddwayo eri Abameedi n'Abaperusi. Mu kiro ekyo Daliyo nga yeegasse ne Kuulo baali bamaze dda okulumba ekibuga Babuloni, nga bamaze dda okuwabya omugga ogwali guyita mu kibuga wakati, nga bamaze dda ogukaliza bafune ekkubo mwe bayita, era baatuuka waggulu mu busolya bw'ekibuga ekyo. Baatuuka omukolo we gwali, embaga we yali eri, battirawo kabaka Berusaza n'abantu abalala bangi. Obwakabaka bwa Nebukadduneeza ne batabani be n'obwabajjajjaabwe obwali bumanyikiddwa ng'obwakabaka obw'ettutumu obw'amaanyi ne buzingibwako Abameedi n'Abaperusi era ne buwangulwa. Njagala okutegeeza nti Katonda talimba era Katonda atuukiriza. Katonda w'amazima yagamba nti ekibuga Babuloni mukiwowoganire, mukikaabire, mukinoonyeze eddagala, oba oliawo kinaawona, naye tekyawona. Kubanga bagamba nti twandyagadde okuwonya Babuloni naye tekyasoboka. N'olwekyo mukiviire, mukidduke, buli muntu adde ewaabo obwe, kubanga kisusse, ebibi byakyo biggulumidde nnyo ne bituuka ne waggulu ku ggulu. Katonda obulumi bw'alina ku mutima obw'ebibi bya Babuloni bireetedde omutima gwe okwennyika, era agamba ngenda kizikiriza. Babuloni kyasaanyizibwawo. Bw'osoma mu Danyeri essula ey'omukaaga oba ennyiriri ezisembayo mu ssula ey'okutaano, bakulagira ddala nti obwakabaka bwa Babuloni bwazingibwa ne buggyibwawo ne buteekebwa mu mikono gy'Abameedi n'Abaperusi, era Daliyo Omuperusi n'atandikirawo okufuga, n'atandika obwakabaka obwawamba ensi zonna. Ebyafaayo bigamba nti Babuloni, ekibuga eky'amaanyi ekyo, byatuuka ne kifuuka amatongo, ebibe we bikaabira, ebibe we bikaabira. Olwaleero oyinza okugamba nti kisoboka kitya Pulezidenti wa Amerika waafugira mu bizimbe eby'amaanyi bwe bityo, nti mu myaka bwe giti wagenda kufuuka matongo, wafuuka ekibira, ebibe n'ebisolo byonna nga mwe bibeera. Era oyinza otya okukkiriza obunnabbi obwo nti bulituukirira? Tunula wano otunule ne wano, togenda kulabayo muntu akkiriza obubaka. Naye Babiloni, ekibuga ekirungi ekyali kirina ennimiro ez'omu bbanga Nebukadduneeza ze yali yakola, ekyali kirina zaabu omungi ennyo, ekibuga ekyo kyazikirizibwa. Era ebyawandiikibwa bigamba nti
ekiseera kyali kirina kutuuka e Babuloni ne wafuuka amatongo nga tewakyali kkubo ly'abantu. Abantu we baali bayita nga muyitamu bibe, nga muyitamu bisolo. Ekiro awaali wawulirwa amaloboozi g'okuyimba n'okuleekaana, awaali wawulirwa ebinyumo nga bawulirawo maloboozi ga bisolo byebikaaba amatumbi budde ago. Oluganda ampuliriza, oyinza okwerowooza nti oli w'amaanyi nnyo, nti oli wa kitalo kubanga olina ssente. Oyinza okweraba nga bambi oli w'amaanyi nnyo kubanga ova mu kika ky'amaanyi. Anti munnange taata omuto, kojja, baaba, senga, maama omuto, ate no baganda bange nga bonna olaba nti mwenna muli b'amaanyi nnyo. Naye Katonda asobola okutoowaza omuntu n'atuusa ekiseera ng'awo wennyini we wali omulowooza tewakyali na kijjukizo kye. Babuloni kyasaanyizibwawo mu ngeri ey'entiisa, era bakabaka we baali batuula ennyimba ez'ettendo ne ziyimbibwa. Njagala okutegeeza nti ekiseera kyatuuka nga binyenyenkule bye biriwo, eminyanga gye giriwo, ebisolo eby'enjawulo nga bye biriwo, ebinyonyi eby'enjawulo nga bye biriwo, kubanga Katonda yali yamala dde okusalira omusango Babuloni. Watya ne Babuloni ey'omu ndagaano empya eyogerwako mu Kubikulwa essuula ey'e14 olunyiri olw'omunaana. Kigudde Babuloni ekinene kubanga kyanywesa amawanga gonna omwenge ne gatamiira. Wano mu Yeremiya twalabye nti n'okulaluka ne galaluka ne gagwa eddalu. Ebigambo bino nga bwe twalaba mu kyokuyiga ekyasooka, twalaba nti Babuloni eno ye mukazi omwenzi ayogerwako mu Kubikulirwa essuula ey'e17. Omukazi ono twalaba obubonero obumulaga nti yeebagadde ensolo emyufu, ensolo etegeeza obufuzi oba obukulembeze. Atudde ku yo. Ono omukazi ategeeza kkanisa, naye si kkanisa etuukiridde, wabula ekkanisa eyava ku Katonda. Tulabanga ekkanisa eyo erina omukono mu by'obufuzi ng'ate erina n'omukono mu by'eddiini, kubanga n'obubonero bwayo nti etuula ku nsozi 7. Twalaba nti ekkanisa eno mu ssuula y'e17 oba omukazi ono alina emitwe 7, ensolo gy'avuga erina emitwe 7 oba emitwe 7, ensozi 7. Omukazi oyo kwatuula. Bw'oba oyagala obitegeera obulungi, sooka oyiga ekyokuyiga ekyasooka nga tetunnatuuka ku kino. Twalaba nti Babuloni bakabona b'omukazi oyo bakozesa kikompe mu buweereza bwabwe, era bambala engoye eza papo ne sikaleti. Twalaba nti omukazi ono yakola omulimu munene nnyo ogw'okuyiganya abatukuvu n'okubateganya. Tulaba nti omukazi ono omulimu ogw'okuteganya abatukuvu yagukola nnyo, era n'abonyaabonya, n'abonereza, n'atta abo bonna abatakkaanya na njigiriza enkyamu, era enjigiriza enkyamu ezo ze ziyitibwa omwenge. Twalaba nti omukazi ono y'oli ayogerwako mu Danyeri 7:25, aliteganya abatukuvu ba Mukama. Ate n'ekirala, ono yennyini yaliwanyisa ebiseera n'amateeka ga Katonda. Kale ani yakyusa amateeka ga Katonda? Twalaba nti obunnabbi buno butuukirira bulungi ku Ekereziya Ekatulika. Ekereziya Katulika n'obwa Paapa bwalabisibwa mu byawandiikibwa nga omukazi omwenzi eyeebagadde ensolo emyufu. Bwalabisibwa nga
obwo obutuukirizibwako obunnabbi bw'okukyusa amateeka ga Katonda, kubanga etteeka eryokubiri mu mateeka ga Katonda eritugaana okusinza ebifaananyi n'okweyambisa ebifaananyi mu kusinza, baalijjamu katikisimu yaabwe. Naye okulaba nti amateeka 10 mu katikisimu gasigala gakyali 10, baddira etteeka ery'e10 ne balyawuzaamu emirundi 2, naye nga byonna byogera ekintu kimu, teweegombanga. Ne balifuula ery'omwenda akatundu kamu, teweegombanga mukazi wa munno. Akatundu akokubiri teweegombanga, era byonna kwegomba. Twalaba nti omukazi ono atuukirizibwako obunnabbi bw'okuba nti yayiganya abatukuvu ba Mukama mu bbanga eryenkana n'ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Ebiseera guba mwaka gumu, ebiseera giba myaka 2, ekitundu ky'ekiseera kyekitundu ky'omwaka. Kitegeeza gye emyaka 3 n'ekitundu. Emyaka 3 n'ekitundu bw'obala ennaku eziri mu myaka egyo era n'oddamu n'ogizza mu bunnabbi, olabira ddala ng'omuwendo gw'emyaka egyo gwe mwaka omukazi ono emyaka gye yakozesa ng'ateganya abatukuvu, nti omwaka gulina ennaku 360. Emyaka egirina ennaku 365, 360 togimbuuza, simanyi gye gyava. Bayibuli yeegamba nti omwaka gulina ennaku 360. Bwe batyo bwe baabalanga. Ebiseera 2 gy'emyaka 2 egirina ennaku 720. Ekitundu ky'ekiseera kyekitundu ky'omwaka ekirina ennaku 180. Kati oba ekiseera kirina ennaku 360, ebiseera 2 nga gy'emyaka 2 nga gyenkanakana n'ennaku 720, ekitundu ky'ekiseera nga kyekitundu ky'omwaka ekyenkanakana n'ennaku 180, bwe tugatta ennaku ezo tufuna ennaku 1260 nga gy'emyaka 1260. Emyaka gino 1260 gitandikira ku mwaka gwa 538 obwa Paapa nga bumaze okuwamba n'okwegazaanya n'okugyawo amawanga gonna agaali gabulwanyisa. Mu mwaka gwa 538 obwa Paapa butandikiraawo, naye newakubadde ng'emabega bwali weebuli nga bumeruka, ng'era waliwo n'okuteganyizibwa okwakolebwa. Abantu ba Mukama ne battibwa ne bayigganyizibwa. Gavumenti z'amawanga ag'enjawulo, obwakabaka obw'enjawulo obutakkaanya n'ekyo eky'okweggulumiza kw'obwa Paapa ne gagenda amawanga ago nga galwanyisibwa. Naye omwaka guno gufuuka entandikwa y'okubala ekitundu kino ekyogerwako nga ekiseera, ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera nga gy'emyaka 1260. Okuva mu 538 okutuusa mu mwaka gwa 1798 tubala emyaka 1260. Ebbanga eggwanvu obunnabbi obwogerwa ku bwa Paapa lye bwamala nga obwa Paapa n'obukatulika bwegazaanya mu kwonoona ensi, mu kugikyamya, mu kuginywesa ku mwenge gwayo, era n'okuteganya abatukuvu nga bwe twabiraba mu by'okuyiga ebyasooka. Ekereziya Katulika tewakanangako n'omulundi n'ogumu nti yali eyiganyizaako abantu obukadde n'obukadde ne battibwa. Kubanga ne mu myaka egyayita juzi Paapa yayita abaprotesitanti ng'abasaba ekisonyiwo, nga yeetonda nti ekereziya yakyuka, tekyaddayo kukola ebyo, tekyaddayo kuyiganya na kulwanyisa abo abatakkaanya nayo, naye esaba ebyo byonna eby'obutakkaanya biggibwewo, wabeewo obumu. Era ekyava mu ekyo kya nnaku nti obuprotesitanti
bugenze bwenenya eri obukatuliki nga bulowooza nti obukatuliki bwakyuka bo be bakyasibya omutwe naye njagala bategeeza nti obukatuliki mu fundamental beliefs zaabwe bakkiriza nti tebakyuka, tebawaba, tebakyama, tebeerimba. N'olwekyo okulowooza nti obukatuliki bwakyuka kiba kikyamu. Mu kubikkulirwa essula 17 tumaliriza nga tulaba nti omukazi ono omwenzi ye Babulooni, nnyina w'ebizira byonna ebikolebwa mu nsi era nnyina w'abenzi. Kati essula ye-18 netugirayo obubaka obwa malayika owokubiri mu ngeri ejjudde ng'agamba atya. Olunyiri olusooka lugamba ku bikkulirwa 18 olunyiri olusooka wagamba bwe wati: oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. Twalaba nti malayika kitegeeza omubaka, era ekigambo malayika angel kiviira ddala eri mu Lugriisi oba mu Luyonaani ekigambo angelos, omubaka, omutume. Ono malayika ayogerwako wano eyaka okuva mu ggulu ng'ayakayakana, ensi yonna n'emulisibwa mu maaso ga ensi yonna n'emulisibwa ekitiibwa kye. Be babaka Katonda bagenda okukozesa mu biseera ebikomererayo nga babuulira obwakabaka bw'ensi bwonna n'amawanga n'ennimi na buli lulyo okwenenya n'okufuluma mu kibuga kino Babulooni. Twalabye mu Yeremiya 5:1 olunyiri lw'omunaana nti mukifulumemu kigudde Babulooni. Ate obubaka buno bukomawo neera mu ndagaano empya ku lunyiri lw'okubiri nti nayogera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde Babulooni ekinene ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale. Nti kifuuse ekisulo ky'abaani? Ky'abalubaale. Abooluganda, teebereza Babulooni eyogerwako ng'eddiini okuba nti yeefuuse ekisulo. Ekisulo nze nkimanyi, eyo gye twasomeranga abaana we basula. Ekisulo kiyinza okuba eky'abalwadde, eddwaliro nga lirina ebisulo. Ekisulo kiyinza okuba eky'abantu abazze mu lukiiko ne babagamba nti ekisulo ekyammwe kiri wali. Babulooni ey'omwoyo, omukazi omwenzi eyava ku Katonda, eyakyusa amateeka ga Katonda, eyateganya abatukuvu ba Mukama, ono yawanyisa ebiseera. Bayibuli egambye nti afuuse ekisulo ky'abalubaale. Kino kitegeeza ki? Obusamize. Obusamize buleetebwa mu ekereziya, obusamize buleetebwa mu ddiini, era ensinza ekozesebwa efaananira ddala obusamize. Efuuse ekisulo ky'abalubaale n'ekkomera lya buli dayimooni. Ekkomera lya buli dayimooni kiki kino kye kitegeeza? Ekkomera lya buli dayimooni ebyo bigamba ki? Ebyo bitegeeza ki? Dayimooni, mubadde mumanyi nti dayimooni be bamalayika abaagwa Katonda bwe yali nga agoba Setaani mu ggulu. Katusooke tubasomeko mu kubikkulirwa essula 12 olunyiri olw'omusanvu. Wagamba watya? Wagamba nti ne waba olutalo mu ggulu, Mikayeri ne bamalayika be ne batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo, ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa, ogusota ogwedde oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Setaani bwe yali ng'asuulibwa okuva mu ggulu, yasuulibwa wamu ne bamalayika bangi. Era kiruma badayimooni bano
okubalaba mu kifaananyi ky'ebisolo ebikambwe ebirina amayembe, ebifaananyi by'abantu abasinisa amannyo, abakanudde amaaso, gy'oli nti bamalayika bwe batyo bwe bafaanana. Balina okwakayakana, balina okutemagana, era Bayibuli egamba nti ekyo tekibeewuunyisa, kubanga ne Sitaani ayinza okwerabisa ne yeeraga nga malayika w'omusana. Wano tugambye nti badayimooni abaasibibwa, abaafuulibwa ab'okubeera mu Babulooni nga kye kigo kyabwe, we bakolera emirimu gyabwe, we bakolera obuweereza bwabwe, mukama waabwe Sitaani ng'awo naye waasanyukira okufuna ekitebe. Bagambye nti obwakabaka obwa Babulooni ekitebe kyabwo kifuuse ekisulo ky'abalubaale n'ekkomera ly'abadayimooni. Bali abaagobebwamu ne Sitaani okuteesa kwabwe, enteekateeka zaabwe, ebyo byonna bye baluubirira, ebigendererwa byabwe babituukiririza kuyita mu Babulooni. Nga kibi nnyo. Wano bagambye nti era buli nnyonyi, era n'ekkomera lya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. Wano tulabawo ebinyonyi eby'emizizo, ennyonyi embi ekyayibwa, buli emu yonna ebeera omwo. Kino kitegeeza ki? Ye tuyinza kwogera tutya? Mubadde mumanyi nti Sitaani ayagala nnyo okwefaananyiriza ebirungi. Yesu Kristo bwe yali ng'aweebwa Omwoyo Omutukuvu mu kiseera kye eky'okubatizibwa, ekinyonyi ekyajja ku ye kyali kinyonyi kitukuvu, kyali kinyonyi kirungi. Ejjiba lyajja ne ligwa ku bibegabega bye, eddoboozi ne ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo. N'olwekyo abooluganda, e Babulooni tulabayo ate ebinyonyi eby'omuzizo ebikyayibwa. Kino kitegeeza ki? Ekyefaananyiriza Omwoyo wa Katonda naye nga si Mwoyo Omutukuvu kiri eyo. Ebinyonyi ebikyayibwa eby'omuzizo byonna biri eyo. Babulooni kigudde, Babulooni kizikiridde. Era wano ku lunyiri olwokuna ebigambo ebiddako bigamba, ne mpulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye, era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye, kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu, era Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Ebyonoono bya Babulooni bijjukiddwa ng'ebyonoono ebingi, ntuumo bituumiddwa okutuuka ku ggulu. Obukadde n'obukadde bw'abantu bakyamizibwa enjigiriza z'e Babulooni, obusamize bwe bukulembeddemu mu kusinza ennyonyi ez'emizizo, ebinyonyi eby'omuzizo, ebinyonyi ebikyayibwa, oba omwoyo omubi yakulembeddemu mu kusinza kw'e Babulooni. Ate kino tetukirumiriza ddiini emu, wabula kubanga kyayogerwa nti ye nnyina w'abenzi, n'abawala abo abenzi abo bayina embeera ez'okwefaananyirizaamu bwe zityo. Mu Isaaya waliwo ebigambo ebyewuunyisa Mukama byayogera mu muddu we. Isaaya essula 4 olunyiri olusooka lugamba nti era abakazi 7 balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli, nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffe ffe, era tunaayambalanga ebyambalo byaffe ffe, kyokka tutuumibwe erinnya lyo otuggyeko ekivume kyaffe. Olaba ebigambo bino biraga eddiini ezitayagala kwambala lugoye lwa Kristo ng'obutuukirivu bwe. Bino ebyawandiikibwa biraga eddiini oba abakazi bamalaaya abenzi,
kubanga tebaagala kwambala Kristo byabambaza. Tebaagala kulya mmere Kristo gyabaliisa. Wabula bo bagamba nti ffe tujja kulyanga emmere yaffe, tujja kwambalanga ffe ebyaffe bye twagala. Naye bambi tutuumibwe erinnya lyo otuwonye ekivume kyaffe. Kubanga baalabanga kivume okubeerawo nga tebalina basajja, baasalawo bo basabe nti bambi katutuumibwe nti ffe bamuka gundi, ffe bamuka Kristo. Eddiini zimeruseewo ng'obutiko, oba nkiyite mushrooming churches. Yes, eddiini zimeruseewo ng'obutiko, naye nga buli ddiini egamba nze nja kweriisa Kristo, saagala mmere yo, kubanga emmere Kristo gy'agaba kigambo kye. Nedda nze nja kweyambaza, saagala ngoye zo, kubanga olugoye Kristo lwayambaza omugole we bwe butuukirivu obubwe mwene. Nedda ffe tujja kwewa obutuukirivu obwaffe. Nedda ffe tujja kweriisa emmere eyaffe. Nedda ffe tujja kuba twegunjizawo obunnabbi obwaffe. Nedda ffe tetulina buzibu kasita tuyitibwa nti tuli Bakristaayo, tuli Bakristu. Ebirala tobitubanja. Naye omukazi atayagala kwambazibwa bbaawe, omukazi atayagala kwambazibwa bbaawe, omukazi atayagala kuliisibwa bbaawe nti bbaawe yaba amugulira emmere, oyo mukazi nabaki? Kati kino kyo kirala. Ntera n'endaba ebintu ebinakuwaza. Kati no n'abasajja ate baagala munnange babeere n'abakazi bangi. Omukazi ye yeefengako, yeyambaze yeeriisenga, yeerabirirenga, musajja agendengayo yazaale. Nga kyannaku, nga kiruma. Abakazi 7 mu Isaaya 4 olunyiro olusooka nti bajja kwekwata ku musajja omu. Ebiseera bino twabituukamu naddala mu bibuga. Omusajja abeera n'abakazi nga 10. Beeriisa balina emirimu gyabwe, beenywesa balina sente zaabwe, beeyambaza buli kimu bakyekolera. Okugjako ekintu eki baagala musajja. Kati bino bijje mu mbeera zaffe eza bulijjo, biteeke mu mbeera ez'omwoyo nti mushrooming churches, ekkanisa zimeruseewo, naye nga buli kkanisa egamba kasita ntuumibwa Kristo, kasita mbeera nti erinnya ly'eddiini yange liriko Kristo, oba likwatagana n'ebya Bayibuli. Naye sijja kukkiriza kuluŋŋamizibwa kigambo kye. Nja kukkirizanga mu bimu, ebirala mbireke. Sijja kukkiriza kutwala butuukirivu bwa Kristo ng'obwange nti bufuuke obwange, wabula ngenda kunoonya obutuukirivu bwange nga nze. Olunyiriri olwokuna mu kubikkulirwa essula ey'O18 lwatugambye nti ne mpulira eddoboozi eddala nga liva mu ggulu nga lyogera nti mukifulume mmwe abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi byakyo, muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo byakyo, kubanga ebibi byakyo ekibuga Babuloni bituuse waggulu mu ggulu. Olunya olwokutaano lwewuunyisa. Kubanga ebibi byakyo bituuse mu ggulu era Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Babuloni eyedda ey'omu ndagaano enkadde yagwa nefuuka amatongo. Era kigambibwa nti Babuloni we yali kati z'ensi zino zi Iraq ez'Abawalabu. Naye ekigambo Babuloni teri naye muntu akijjukira okujjako kisoma obusome mu byafaayo ne mu Bayibuli. Naye ne Bayibuli eddamu okulaga nti Babuloni eky'omwoyo kigenda kuvaawo, kigenda kusaanyizibwawo, kigudde, kigenda kugwa kitya. Kigenda kugwa kitya. Babuloni eky'omwoyo kigenda kugwa ku kitya. Nga Babuloni eky'omubiri oba eky'ekibuga eky'edda bwe kyagwa, okuyita mu bakabaka
ababa Medi n'aba Perusi Katonda be yasitula ne bajja ne bakola omulimu gw'okukikuba. N'olwaliro Katonda alina ababaka bagenda okusindika ate yabasindika ate batandika. N'olwaliro nkakasa ng'obubaka buno gwe gumu ku mulimu gw'ababaka abo abagenda okusuula Babuloni. Omulimu gw'obwakabaka oba enjiri ey'obwakabaka gulina okutambuzibwa abantu nga bayitibwa bantu bange mu kifulume mu Babuloni. Ate Babuloni kyekiki? Ti Babuloni ye ddiini eyagwa ate yagwa etya? Nti yava ku Katonda ne ku Bayibuli kati eri ku ki? Eri ku bulombolombo. Bansinziza bwereere kubanga amateeka gaabwe ge bayigiriza mateeka g'abantu. Abantu balina okutegeezebwa nti eddiini ezimeruseewo ennyingi ziri wansi wa Babuloni nga bawalabe. Balina enjigiriza enkyamu ez'okukyamya abantu. N'olwekyo mwana wange dduka mangu, dduka bunnambiro, Babuloni kidduke. Abantu abagenda okudduka Babuloni balina omukisa era beesiimye. Kati gw'oli eyo osanyukira mu Babuloni wabatizibwa kubatiza kufu. N'ekigambo okubatiza tekiri mu makulu g'ebyo bye baakukola. Baakutonyeza mazzi ku kyenyi, gw'omanyi baakubatiza. Gwe toyawula baptizo ne lantizo. Toyinza kwawula lantizo kutonyeza, baptizo kunnyika. Ate gw'ogamba nti bambatiza, kyokka nga baakunnyika. Tolaba nti kikwetaagisa okudduka Babuloni, ebibi byakyo ebyo n'otaliira wamu nabyo. Gwe tolaba nti obusamize buli mu Babuloni nga basinza abaafa, nga beeyambisa abafu nti babatuukirire ku Katonda. Naye nga tulina omutabaganya waffe ne Katonda ali omu nga ye Kristo. Gwe tolaba nti kikwetaagisa okudduka bunnambira awantu awo. Gw'oli omutuukirivu otusaabire, omutuukirivu gundi otusaabire. Amakubo agagenda mu ggulu gali ameka? Yesu agamba nze kkubo. Yokaana 14:6 agamba atya? Yokaana 14:6 Yesu agamba bw'ati, agamba nti Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kati abantu abagenda eri Kitaffe bayita mwani? Ono ayitamu Senti gundi, ono ayitamu omutuukirivu gundi, ono ayitamu Bikira Maria. Ekitegeeza nti Yesu ne bw'atabaawo, kubanga waliwo gw'oyitamu akutuukira ku Katonda. Obwo bulimba era obwo busamize bwa kika kya waggulu. N'olwekyo Bayibuli egambye kifulumemu kuba wooli si watuufu. Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Bw'oba oyagala ogenda eri Katonda oyita ku Yesu. Toyita ku mutuukirivu gundi. Ate n'erinnya lye lifaanana n'eryange. Mu maaso eyo tulibiraba n'aba bayita abatuukirivu. Tuliraba n'obulombolombo obukolebwa okubatuuma n'okubafuula abatuukirivu, kuba tebiva mu Bayibuli. Kati gwe tolaba nti wakyama bw'oba awantu awo nga wooli? Osinza ku Sande lunaku lwanjuba Sabbiiti entukuvu eya Mukama togimanyi wagisuula eri. Ne bambi gw'ogobera nti ddiini ya taata, nze Katonda, taata ye Katonda wange. Ebyo sibimanyi, nze gwe nalabako gwe ngoberera. Sebo, Bayibuli egamba nti bw'otakyawa bulamu bwo n'otakyawa ebyo byonna by'oyagala ku lwa Kristo tomusaanira. Essula 19 eyakubikkulirwa etulaga ate ku kuzikirira kwa Babuloni. Bagamba nti oluvannyuma lw'ebyo, ku lunyiro olusooka, bagamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne mpulira ng'eddoboozi ddene ly'ekibiina ekinene mu ggulu nga boogera nti aleluuya. Obulokovu n'ekitiibwa n'obuyinza bya Katonda waffe, bya Katonda waffe, kubanga emisango gye gya mazima era gya nsonga, kubanga asalidde omusango omwenzi omukulu. Eyonoona ensi n'obwenzi bwe, era awooledde eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be
mu mukono gwayo. Wano tulabanga Babuloni ab'omugulu basanyuka kubanga ezikiridde, kubanga egenze. Era wano tulabira ddala nti ekigambo kya Katonda kikozi nti abantu bagenda kudduka mu Babuloni bunnambiro beeyunge ku kibiina ekikwata amateeka ga Katonda ekirina obunnabbi obutuufu obutaliimu bulimba, obutaliimu bikanja. Waliwo obunnabbi obujjudde mu makanisa wano naye nga bikanja byereere. Ddala ddala omuntu n'afubutuka eri n'akugamba nti ndabye nga bannange obadde ogenda kufa naye Mukama abijjeewo. Oli n'afubutuka eri n'akugamba munange mbadde ndaba wano nga waliwo ekizibu ekigenda okutuukako naye munange kivuddewo. Mudde eri amateeka n'obujulirwa. Bwe batayogere bwe batyo tebagenda kulaba musana. Oluganda omulungi, nkusabira era nange neesabira Mukama atusaasire atuwe okutegeera ekigambo kye. Mukama atusaasire atuwe okumanya amazima ge. Ekibuga Babuloni kigudde. Babuloni bwe bwegafu obw'amadiini ne bannabyabufuzi ababuzaabuzizza ensi abagirimberimbye nga byonna bye babagamba bukyamu bwereere. Mudde eri amateeka n'ekigambo kya Katonda. Bw'obanga weegasse nange mu kukoowoola kuno, kkiriza ebigambo bino ebiri mu kubikkulirwa essuula eya 22 olunyiriri olwabiri olw'17. Wagamba nti era omwoyo n'omugole boogera nti jangu. Oluganda nange nkugamba nti jangu. Naye awulira ayogere nti jangu. Naawe awulira ebigambo bino genda ogambe banno nti jangu. Naye alina ennyonta gye ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa ga bwereere. Bw'obanga owulira olina ennyonta ey'okunoonya Katonda, ng'oli oyagala Katonda wo naye ng'amazima totegeera bulungi, Yesu akugambye jangu mu byawandiikibwa oyige. Va mu bunnabbi bw'obulimba, va mu busamize. Mukama akuwa omukisa. Mukama ambeere naawe akubeere. Mukama atusaasire, atusaanyize obwakabaka bwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otukoze bulungi. Wa omukisa ekigambo kino mu mitima gyaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.